Wazo kwa musango bakwita cyber bichi? Harassment. Cyber harassment. Wajitusa ko gobulisa maji. Nenga kulika yo boss. Mbude wanayo. Mwale kumbererawo. Wenda ba team eno wenjiraba ndi musanyufu nyonyonyonyo okulanda abasajja bange face zona zena asimpya. Mwale kumberera mu mwana. Ebintu byebanteekako byonna bikyamu sibimanyi n'engeri gye bankwatamu ya kiyayo. Sikasoma tunyumize ku mbozi y'ekkomera. Otuse mu kkomera RP agambye ati olwo. RP asose n'angamba wano tunaaba twoza. Wanaaba. Wano tetuunya bubi. Wano tunaaba twoza. Wayoza sabuni. Baba tayinaza sabuni ogenda koza au kupe press up wano ate tusoke tukocheyo nempi. Ngoina maza sabuni. Soka ne binkwata. Soka ne binkwata mu. Afala no serebu. Onasonyiwa. Soka ne binkwata mu kawo. Ningambo wayi. Kuna absonyiwa. Afala no ayo mukomera ro ndi. Naye mwebale kumbererawo. Azenda kusatu. Lamba na kusatu tote mako hawa kube sawa ze bankwata ze banteredde kitegeze nako esatu ziweze ngeri je bankwatamu bayita muchaliwa bamukubira nekyabika ye mu kumukubira bali banonyaze kwa bali batrackinga namba yange nenga je bamufunana bamfunana musango gwa computer misuse obaje bayita cyber harassment so nganyine ebintu ebimu bye nakola omuntu omu bye banfunana yebagamba bye wakola yebangaba bye nakola nga sibimanyi era nga ndi innocent kwebyo byonna bye badde banfunana so twagenza okumaliriza basooka kundopinga ku Namirembe police ne banzikiriza kodi Kampala nemalayo akaddeke namazeeyo naye bigenza okugwa nga bantadde nga nabo ne babeereza muno okunoonyereza omusango ogukyagenda mu maaso kati wetwogeero likakaluka police likakaluka police ndikubba gye bayita police bond bebaza mwenna abazze kanso webale kumberera mu blood wange faces empya ez'abamawulire bannange nyingi nizo bitazimenya naye ndaba Kalolazia Ivan BM Focus ndaba Bone Awesi ne baganda bange abo ku kitundu b'empangala nabo mwebale kumberera mu blood. Kino kikuwa kya kuyiga ki? First of all, advice njiwa ba TikToker. Tibakwata abantu banonya abantu ne bakwata bachamu. Baina banonya bazibe emisango ne bakwata abantu bachamu. Nze bakute muntu mchamu. Advice njiwa ba TikToker ati twegendereze ku byetukola kwaka nakadeke tugenda kachamu. Anakadeke tugenda yo bakwata balina okutanga muzee amaze okola ki? Kulayira so bilalamu. Kuzetekayo content ngotekayo nengo manyi. Nti ebintu si byangu eno kwanza alozezzaako ndabe kye kitegeeza kikyolozezzaako ndozezzaako ku mbooko n'empi nga bambuuza baani abakubuuza nga bambuuza eyo kawunti ogimanyi togimanyi abaafanda abankwata mu mmotoka nga mbagamba sigimanyi nayimiridde ku kigambo kyange actually kyekyaleetedde kirabika nga fuluma ku poliisi naye byadde si byange eyo munda bakyali bange benasanzeeyo eyo nyumizeko mu mbeera y'omunda eyo ebadde etya sokera ddala we nayingira basooka ne bagamba wali banaababooza kunaaba okooza nimbagamba munaaba mwoza wano tetuunya era oba owunya sooka ogenda wali mu kinaabi wagenda n'onaaba kunaaba nanaaba wali toyinza wagganyala ssebo kati ne baŋŋamba wano bwe tugamba mutunaaba twoza tuba twagala sente za sabbuuni okategeera twagala sente za sabbuuni omo magiki ne kalanchi tetuli bulungi ebaga kasina nga nzize na pule nga bankutengena mu kisaba ebaga byo bitunyumiza oli nasoka nandya musiramu ale ne kujuka kataawo nze nga nyingiramu nyina afande gwe nalemezaamu nimugamba afande nkwegayidde mpolayo ttaano wenda gamanyiwo agenda kunkuba kati waliwo arapigwe nayocha kyokka zidomu ziri mmeka dometresiri bbiri arapi bali babiri kati nawo ono kyokka nga ate ono asigala akola ki abonyabonya ng'ayagala naye mwana emboko ziri awo ze bankuba ne banyimbisa ennyimba zonna n'oluyimba lw'eggwanga naluyimba eddakiika 5 oluyimba lw'eggwanga Uganda ndumanyi naye waliwo we nasikatira naliwo nasikatira ne bagamba talumanyi addemu nga buli miseke gyenkola bagamba addemu bwenkeerewa abagaddamu
naye batukate ne bafuuka bakyali bange kuba RP yampa ekifo kye nga mwensula kushegeera amanya ga RP yani Umaru we batyo tuwulira nti bw'oyingira mu kaduukulu bakusiikisa capati wasise okanze mu nali ntandise naye akakodyo kamanyi RP alagenze kunaabagana wa ssente kati ng'oli yatandise okunsiikisa oli bwe yajja n'agamba oyo musajja wange nimuleke so naziwona naye kubamu abajja nga mwendi naziraba nga bazisiika okusiika capati kyeki kukuba empi wansi bannaye ng'ate luli heve luvanga erino ba kushegeera olina olukuba ate awaluma ate omanye oluyinga olukubye ku siminti kyekitegeeza kuba lukuluma blood wanoona wasowana okugomba wagaye bakuyimbisa eza Bobi Wine banyimbisayo lwa Bobi Wine lumu waliwo ne gaye yagamba olina okuyimba olutalo nga luwedde empaka noyimba noyimba olutalo tuliyambala engule nga buli kyensobyamu luyi RP yadantaasa blood RP yadantaasa so okubiriza avukobera mu n'akasente k'ekkomera blood buli mwabuli ajja mu kkomera especially oli Kampala n'amalala ageyongerayo buno bukomera obwa zooni buli kiri fine naye gano amakomera manene kati nga oli Kampala n'eryeyongerayo nkukubiriza blood kasita bakwongerayo making sure tujjamu n'akasente okusinziira ku environment y'ekkomera ebadde etya kusinziira betuwulira ebiku enkukunyi no actually oli Kampala temwabaddemu nkukunyi nenze ekyasi ogenze